The newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Honorable Semuju Ibrahim Nganda avuddeyo n'asiima Lope Joel Ssenyonyi era nno n'amutendereza nnyo n'agamba ekyamazima bukyanga baba na Lope ku luno baafuna Ssenyonyi amwebazizza ku ebyo bye yakoze naddala ekikolwa ekyokubakunga ne bafuluma mu Parliament. Jjukira nti Semuju Minisita wa byanfuna Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Yanfuno ba Minister wa Finance mu government ey'ekisiikirize. Kakati ate ye omubaka Betty Nambooze abotodde ebyama wuuno omubaka w'NRM avuddeyo n'ategeeza nga omusajja ow'omu ntebe ennene ow'enkofiira bwe yabakaka mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu okubeera nga bayisa etteeka lineeno. Nkugambye si birungi ate obaolyawo ku saidi emu oba endala wabula ate ye n'uwa mutwe aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero era ebintu engeri gye bitambudde nkugambye tebibadde biwoomu akamu n'akeddagalawo wennyini wenjagala okubasabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno gimpere like bwegiwa like ejja kudduka ku misinde gya yiriyiri ate era mu ngeri yemu naye nga gwe munundi gwe ogusosola aba vidiyo zaffe njagala okusaba mwannyinaze muganda wange ogende mu maaso n'okubeera nga ate ye osubscribinga bw'obanga gwe munundi gwe ogusoso tulaba subscribinga okone mu kaddo kajje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukuterayo. Banywanyi njagala nkusabe mu buwombeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala tusandike wano nga bw'olaba vidiyo eno olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga submittinga empapula ze mu kibiina eri akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform okuba nga ate oba oliawo oba mukkiriza okwesimbawo nga pulezidenti w'ekibiina kino ekya NUP era nga bw'olaba embeera bw'etyo bw'ebadde ku kitebe olwaleero. Kaakati njagala nkuweekoko ku bino ebibadde mu kooti ya nuwa mutwe nga bagenda maaso n'okumusomera emisango wali eri ku Buganda Road oba ku kooti y'oku Buganda nga bagenda maaso n'omusomera emisango gye. Credit to NTV, quotas of NTV. Denga kirowoozebwa nti yawambibwa aludde eddaaki n'alabikira ku kkooti ya Buganda Road era naggulwako emisango egy'okusendasenda omuwagizi wa NUP Nuwa Mitala eyeeyita Nuwa Mutwe okudda ku mukulembeze w'eggwanga ne mutabani we n'abavuma ko n'okusiiga amannya gaabwe enziro. Nuwa Mutwe ne Charles Twinono bombi abantu baabwe babadde baludde nga babanoonya nga kirowoozebwa nti bandibanga baawambibwa mu bukyamu okumala kumpi kakati wiiki namba. Tubaddeyo ku kkooti era bibino bitukujjiddeyo. Charles Twine ne Nuwa Mitala eyeeyita Nuwa Mutwe nga muwagizi wa kibiina ki NUP kumpi baabula mu bbanga lyerimu eryaleetawo obweraliikirivu mu bantu baabwe olw'obutamanya mayitire gaabwe. Ekikubya abanje enchukwe kwe kulaba ababiri bombi ku kkooti ya Buganda Road we batuusiriddwa mu kabanga lya poliisi ate ne baggulwako emisango nga gikwatagana. Omulamuzi wa kkooti eno Ronald Kayizi bano abasomedde emisango 8 omuli okusaasaanya obubaka obusiga obukyayi okukuma omuliro mu bantu n'okwekobaana okuzza emisango. Kigambibwa nti wakati wa January 2024 ne May 2025 nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi mu bifo eby'enjawulo mu Kampala, Charles Twine aliko obubaka bwe yassa ku mutimbagano ng'ayolekanga sipiika wa Parliament Anita Amongo bw'ali omuntu omubi ennyo ate ye omumyuka we tafeze ensimbi aleeruka bulerusi ng'ekifaananyi kyalaga mu bantu kirala nnyo ku muntu amuli munda. Oludda oluwaabi olukulemberwa Richard Birivumbuka lutegezezza kkooti nti ebigambo bya Twine ono bikakkanya ekitiibwa ky'abakulu ababiri bano ko n'okubaweebuula.
Twine era avunaanibwa n'ogw'okusaasaanya ebigambo ebisiga obukyayi ku muduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba gwe yayita omufere w'ebbaluwa n'atuuka ne ku ggwanga lye ery'Abahima n'abayita abatemu abawedde. Era omulamuzi n'abasindika ku Meere Luzira gye balivanga 5 omwezi ogw'omukaaga okusaba okweyimirirwa ng'ebiwandiiko by'ababeeyimirira bimaze okuwanikibwa ku mukutu gwa kkooti. Twine n'emita bino byonna omulamuzi Kayizi bimuyise ku matu. I credit NTV. Story no njagadde njibawe in a broad picture oba mu kifaananyi ekinene buli omu agende mu maaso n'okugiraba agitegeere instead of batemera clips. Omanyi nabagamba nti ku Beyond the Newsroom tukuwa ekinyusi ne tukugirayo ekintu kyennyini. Abantu bano babiri bakwatibwa mu nnaku ezaagala okwefaananyiriza naye weebuuze eyali owa side yatuuka atya okukwatagana n'ennuwa mutwe. Inno mu kubimu bye bamusomedde mbw abadde alekinga information mbu n'agiwane ku lumbuye. Ebimu ku ebyo boolyawo byetutegeddeko. Anyway, abaganda bange I think olwone n'aba story ya lunaku olulala. Kakati no omubaka omukyala yeesimbyewo ku bw'omubaka wa Mityana Municipality Nabosa abangi bwe mumanyi kkooti emuwadde bbeera olunaku olwaleero ne babadde nabo nga bawera side z'Emityana. Bwe batyo mugenda maaso n'okubeera nga bawaga mwattu embeera bwetambudde. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Honorable Ssemujju Nganda nga akunnyonnyola engeri gye bafulumye mu Parliament era n'engeri gya creditinze Right Honorable Lop George Ssenyonyi Besekezi. Kankuwa story ogiwulirize. Wulira. Kufuluma kwaffe nze ndi shadow minister wa finance naye ate era ndi ku ludda olw'opposition. Atukulira Honorable Joel Ssenyonyi yalangiridde ne tufulume era ne tufuluma ne twambuka mu ofiisi ye waggulu naye ekisenge ekiteesezebwamu n'atubuulira ensonga lwaki tufulumye. Tukubakanyako ebirowoozo naye nga olwokuba tubadde tufulumye nga tetukyasobola kudda. Ekisooka nga tuli bangi bwe mutuula mu kisenge ne muteesa ebintu bati munnafuluma nga mulimu bannammwe amaze bibuulira abali mu gavumenti. Kati era olumu nga tuteesa ntubaga nti tukkiriziganyiza ku bino naye nga obukulembeze we reserve the right okutuuka wali ne twebembeera nga tulangirira ode endala. Kakati era olumu nga tukikola kati wetwagenda mu twekikwatako nayinamu abantu nze nakubiriza meeting ezisinga obungi Kyagulanyi Zaake Alan Sewanyana bo wanga tukenge engomyo enyoka tukube embwa zino. Kati nimbaga nti abali ebweru balina okumanya tuzikubira ki seketuteekewo kembeera ennyonnyola tugenda okukuba nga naali ebweru alaba nti embwa tuzikuba waliwo ensonga naye bwe natuuka nga mukuba ajja kolanga mmwe abatende kimukubira. Ssemujju Nganda ndowooza ayanukudde ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa abantu bangi nga mwemuli ebigambo ebingi ebyogeddwa Juliet Kakande olunaku olwaleero then kwoteeka ne musajja mukulu Mbwatekamwa nga bagamba nti Joel Ssenyonyi abalabisizza nnyo badde bagenda okulabisa. Ssemujju agambye Right Honorable Ssenyonyi olwabagambye nti yimuka ne bayimuka ne bambuka waggulu mu office n'abannyonnyola ensonga lwaki bavuddeyo. Ssemujju n'akola statement nti olw'okuba tuli bangi mu kubeera wali mu meeting gye tuwalimu before nga bw'obabuulira information ngeno nti tujja tuuka tufulume bane muba temunnafuluma nga babibuulidde dda abali mu gavumenti. Kati bo nga abakulembeze abaali ku lusegere baneeno Ssenyonyi akwata Ssemujju Bannambooze be bamanyi nti kati mmwe kwena ensonga tubeesiga bayesigaliza information yaabwe ne baleka bukakyere ne bagamba tureserving era nga balekawo nti eno information yali withhold n'abakulu era enkyukakyuka yonna esobola okutuukawo ekyo tuba tukyerekereza nga bwe kiri mu kabineti yonna ebeerako n'ebyama omukulu byesigaliza. So kakati bukakyere bwabwe buno, is it a good language? Anyway, I'm sorry if it's not a good language.
naye bano abali b'enku abayimirira aganaga Ssenyonyi ne banne tebabaganya kumanya ku kyakufuluma kwe kubakuba omwenda ekitegeeza singa abantu bano balangirira nti enkya tetugenda kujja abamu bandibadde compromised ne bajja ku influence nga bali influenced by oli wabewe namba y'opposition ekola ki ebaawo kati ne Ssenyonyi n'abagamba ffenna tujje tukeere essaawa nnya tube munda era ne batuula bulungi olwamala okutuula n'abagamba kati tufulume nga gwe kikakatako okufuluma obassa ekyo okwerabisa okujjako banga Jimmy Lwanga eyasalawo nti nze nno nagenda dda ndowooza Honorable Ssemujju atwadde highlight n'ekituufu ku ki ensonga eno kyeri kankwongere wano kati nitweyongere bali ntunulya Edi Mutwe Masaka ngeri gye bamukubye mutunulidde ng'akwasa ennaku nga tuyinza ganti ye muntu bamukubye alina amagezi mu mutwe naye nga bamukubye ng'ese fact nga bamukubye ali wali emikono agewa bagisaleko waki bagisaleko afuna obuweerero buli lwogenda okukyusa gavumenti mu Afirika byebyo kati etteeka lino eryaleeteddwa erya nongesereza kabadde katono Ssemujju Nganda agamba ekyamazima embeera gye yalabye Edi Mutwe alimu agamba nti yakubyo n'okuwonyawonya Edi Mutwe ye Ssemujju agamba wano tewali sijja kwagala kwongerako no supplement kakati wuliriza Honorable manyikiddwa Gadbet Nambooza ku tteeka eryo lye limu eryayise mutabani wange yabadde ambuuza nti amagye gagenda kunsasula engoye zange zaalina kubanga kati engatto gye bagambye nti nno y'amagye eri gye bagambye nti eri ceremoniyo omuntu wa bulijjo bw'agyambala njagala ngikulage nti engatto eyo omuntu wa bulijjo bw'agyambala yeeno ogiraba kati ne bagambe ogirina olina engoye z'amagye olina engoye z'amagye mu nti kati olina abuuza nti kati bannayuganda abasangiddwa n'engatto zino kuba abaana baffe mu masomero ze tubadde tubagulidde owulidde n'abaami baffe ze bambala nkulayirira nti ne mu paalamenti awo mu abo ababadde bayisa etteeka mulimu ababadde bambadde engatto eno okusaawa eyo yennyini ne tubuuza wano abazirina gavumenti egenda bakola etya abazisuubula nga baziyingiza mu ng'omuntu yagenda kubanga we nagula engatto eno nakagigula weeks nga 2 okugigulira omwana nasangawo endala nyingi nnyo kino ekika kino engatto ze za Clarks kati mbuuza omusuubuzi oyo eyasuubula engatto zino agenda kuddawa amagye agalinde gajjo zimugulako ekyamazima amatuufu mu mbeera bweti eba nno yannaku nnyo tunuuliramuko omusuubuzi alina sitooko y'engatto zino era ndowooza gavumenti yandibadde eyita abasuubuzi bonna oba oliawo n'abantu ababadde balina ebyambalo nga bino engatto zinene ezijja ne ziyita ku booda ne baziggyako omusolo nga bazikebedde kubanga recently nalinako ebintu ebimu byendisivinga ne bajjako ne piece namba ne bagitwala nti bakebera mutindo ekitegeeza ne bamala ne babikkiriza nti biyingira mu ggwanga kati ekibuuzo kye twebuuza ebintu ebimu ebiba bizenga ebyo gavumenti etuyambe ebituguleko ebibaguleko bannansi abalina sitooko z'ebintu ebyo kubanga bwe banabiguza abantu babulijjo bagenda kukwatibwa kati gavumenti ebibaguleko ebitwale munnange bigende gye birina okukola ki okulaga ffe tujja kudda mu lugabire ne sandals ze tuba twambala open yo teri open y'amagye era ze tugenda okuddamu okwambala n'ebitengi kawunda suuti baazitugobyeko era ffe abambazi b'amasuuti awo twabidduseeko dda kati ebitengi kabitweyimirire tufuuke bakyala anyway Honorable Lutamaguzi anyway nga sinabakuwaawo kansooke nkwe Honorable Tebandeke yenno Tebandeke agamba kimu kyokka nti yabalinze genda mu kooti alabe Owiny Dollo bw'akyusa ebigambo bye ye yennyini ng'omuntu eyasala omusango guno mu kooti ensukkulumu ate ng'akadde ke kamu be bali ebigambo byabwe wuliriza era nze neesunza ebintu bina mu musango guno ebiriwa 1 neesunga okulaba Alfonso Owiny Dollo eyatugamba nti kooti y'amagye si kooti
era nga tumutwalidde omusango gujja tuuka ku benchi y'abalamuzi Constitutional Court oba oliawo guyinza n'okweyongerayo mu Supreme Court kati nsaba nnyo Katonda alifuusa Owinyiddolo abeere nga ye Ssaabalamuzi still omusango gutuuke ku mmeeza ye nga yatugamba court martial si kooti era nga akkiririza mu mateeka is a leader of the legal team that interprets the law kubanga judiciary omulimu gwabwe omukulu ku interpreting amateeka annyonnyole ennyingo namba 92 nti parliament tekolenga teeka nga livuola ensalawo ya kooti then atunnyonnyola ensalawo yes ensalawo ya kooti ye eyagamba nti court martial si kooti ate nga parliament ezeemu negamba walimba court martial is a court era yiino tugikuleetedde akati ndabe n'endowooza ye gye yawa nga awa amagezi nti musobola okuyita mu parliament ne musanitizing eno etali kooti efuuke mu okosukwe kulabisa kwe mwogerapo akati ebintu ebisatu ne kweyongerako ekyokuna ababaka ba parliament oba balitwala speaker oba balitwala clerk to parliament oba balitwala chief whip naye ayimirire wali mukaguli bamubuuze etteeka lino mu kuliisa wategeera bulungi article 79 nti ye egamba etya titunakolanga amateeka ku lw'obulungi n'enkulaakulana bw'eggwanga etteeka lino lireeta nkulaakulana ki aveewo bamusimbule wategeera bulungi article number 72 nti yegamba etya nti tetukolenga tteeka lyonna lya kisidda nnyuma oba ekifuula nnenge ku nsalawo ya kooti nti lwaki lino we waliisa eno ennyingo wali ogirabye nti ye nagiraba then attorney general naye ajje wali nti gwe senkulu akulira ligo tiimu mu kuwa amagezi executive eno ennyingo wagiraba nti akwolwo nali nzibiriza galibindi zange tezaaliwo eyo ennyingo kati ensonga ezo esatu ennya zitumala okubanga tugenda mu kooti bw'ogattako eyasoose eya procedure impropriety emitendera egyagobererwa n'omutima gwennyini ogw'etteeka kubanga zino nnono z'amateeka era nze nagambye ngenda tandika okulikodinga bannanga abo ab'NRM obabuulidde nti kati bajja kwekuuma omusajja twamusanze afuuse ensolo twagenza okutuuka ku musajja ng'afuuse ensolo mbu yabagambye nti mwe bwe mutayisa tteeka lino omusayi guyiika ebigambo ebyo nga babikakasa byabaddeyo mu State House kyova olaba abasajja abakulu be twatudde nabo batuuse ekiseera ne bafootooka bonna bwe bati era ne batuuka n'okuleeta Moses ali mu parliament namulabye nalabye Kayindo Otafiire yenna ng'abuliddemu waliwo n'omulala eyanneewuunyisiza abantu baabwe nalabye Mwanyinaze Katuntu ng'atudde bambi yenna ng'atomeredde kati na oyo independent twabadde naye eri nga yatukulembedde okutunnyonnyola kuba Katuntu amateeka gamanyi bulungi nga yatukulembedde otunnyonnyola naye yatuuse ekiseera ng'ate atudde wali bw'ati bw'otunuulira Pulezidenti Museveni yeeyagala obuyinza buli omu amukuŋŋaanyamu ekitiibwa kubanga amanyi nti amwetaaga mu kalulu ne bwemugamba Moses ali afaanana atyo batakyayogera oba bikiraga mwetaaga kubanga alina bankolera ne bwemugamba Kadaaga mwatabuka naye batusonyiwagane kubanga tuna kyetugoba ekiki ekinene zino entalo zange ne Kadaaga ez'obwa sipiika esobola kutujja ku kiri tuna kyetugoba ekinene Kadaaga n'amuza n'amubwa minisita newogera kuba n'abasajja abalugolo byabyezamu bati newogera kuba banabbanja naye ga nedda wadde abaleka badde otujja kitereeza ekyo naye bano abantu bange bana kye bankola mu byobufuzi oyo Pulezidenti Museveni akolaga nti alina ennyonta n'okuyaayaana okusigala muki gwayagala okumuggyako olina ennyonta olina abaka 5 mu 5 nabo olwana kubafulumya gw'olwanyisa alina ebina ayongera kugattako nakunyweza baalina owategera oluganda lwenjogera yayina bina ayogera ku bintu ezagala kumuggyako n'ogu ate akaka n'okugula wakiri atekamu ssente agule ne kubabo abadde mu bina agende mu mmeka ebibina by'obufuzi gwayina 5 mu 5 kibalo kyangu nnyo equation ababo oyagala bavuma bafulumya bw'otunulya NUP n'ogibuuza ekibuuzo dada oyagala genda mu buyinza nti ye tulina ababaka aba NRM n'abakaddiye for example kati nga bannabbanja balugolobye Kayunga Kadaaga Busoga ki NUP no ba candidate abagendo bajjayo ajaga nti nedda
nakasongola yonna Ssenyonyi java ejjudde ba NRM Ssenyonyi yonna bakandidate botute nakasongola tugende tujja ba NRM abatufumbagatideko nakasongola gyova agamba nedda bakandidate be balina be bana abali mu bifaate ennupu gye yawangula eyo n'amaanyi bagateekamu ne ku radio ne bagenda ku social media oyo tumuyisemu eggaali aveeyo butambala gye bawulira mu Kampala wano obawulira Masaka gye balwa bali bataano ewaabwe ne bavuga emmotoka mbu balina eggaali bagijja Kavule bagenda Mityana okuyisa mu Joyce baagala ki ne baleka nsi egumire wali mu Mityana North ONRM teri amunyeganako ne balumba Joyce baagala obwabwe ne balumba Lumu Richard opposition ne bakafunga nga tugenda kwagala wano kira ate walise mu jungando tumujjeyo oya aveeyo balwanyisa nguzi honorable balwanyisa nguzi tukiraba kakati bo banga bagamba balina okubanga beerufu era bote obaddeko mu ggwanga Beyond the newsroom, where untold story is revealed.